naye nga twebaza nnyo abayizi baffe betusoma nabo bonna okwetolola eggwanga era tusaba Allah tugase n'ebyo tusoma. Nga tunagenda mu bibuuzo nja kusooka obujjukiza abavubuka abato. Lwaki nnonzeemu abavubuka abato? Bakyalina bingi ebyetaaga mu duniya alowooza agisobola era alina essuubi tayimu ejjatuuka nga alina street yonna yiye bwogu kwalinako ebizimbe bye ng'amaka ge gasinga mu bugembe. Ebyo biba mu mutwe naye teweerabira nti tayimu etuuka ng'onoonya ruumu ezi ti Allah nansaasira nenzimba ruumu 2 mba mmaze. Kitegeeza ki? Ng'ogenza obivaako. Naye byonna ebyo si kikulu. Ekikulu ennyo mu bulamu bwo weegendereza ensonga ezi 2 ze zisinga okubamu ensobi ne tubonaabona ne duniya eno. Ensonga 2 zeegendereza ennyo mu bulamu bwo ze zisinga okubamu ensobi ne tubonaabona neki. Ensonga esooka enkolaganayo ne love affairs mube ensobi mu myaka egisookerako egy'ekivubuka bw'ofuuka ow'envi olinako okukwata mistakes. Emyaka egy'ekivubuka mubaamu ensobi nnyingi nnyo eza love. Esooka obwetaavu obuwulira nga bungi mu mubiri kubanga oli muto. Bw'onolowooza nti buli omu ojja bw'apulayinga olabye ono olabye oli olabye ono olabye oli nolowooza nti bigenda kukoma awo. Olina obisasulira wano ate ku duniya. Olina okubisasulira. Allah tabaraka wa taala yatonda omwana Adamu nga mu myaka egy'ekivubuka ensonga ze ez'omukwano omubiri ziba z'amaanyi. Ekirungo ekikola omukwano kiproducinga products nyingi nnyo nnyo ne kiba ziteeka katale nga teri baguzi. Omanyi okubanga bakery efulumya emigaati nga 1000 nga teri gitunda giri awo. Yakikola kigenderedde alabe enneeyisayo ku mateeka ge. Teyakikola mu nsobi. Yakikola kigenderedde n'akuwa omukwano nga mungi alabe onoogumiikiriza kyenkana ki. Weegendezanga nnyo enkolaganayo n'ebyomukwano. Gumiikiriza. Si buli akulabikidde obulungi n'obuukira 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 ojja bisasulira. Kubanga buli oba nga teweegendereza mukwano ogwa mu nsobi nnyingi. Ozaala abaana ba haramu bangi. Omansa abaana oyo yazalira kamu oyo 2 oyo kamu. Ffe tuli basajja bakulu otambula ne banno mu mmotoka nga buli katawuni ayimirirawo abuze ku mwana we. Buli katawuni. Tujja kuyimirako e Masaka, tujja kuyimirako ekino. Mu Luwanga situtuusewo sibalaba akubira mama w'omwana abuze ku. N'ombuuza abazaala ddi abo bonna. Bw'oteegendereza nsonga za mukwano okola ensobi nfofoolo. Kamaala. N'ozaala abaana n'omansa. Nga wage nti abaana baddirisa okigwako waliwo ali Arua, waliwo ali Masaka, waliwo ali Mbalala, waliwo. N'obuuza yonna yali atuuseeyo nti waa ku mirimu gino gy'ataakyusakyusa gy'asanga obuwalawala. Okubanga owulira muli nti obutonde bwetaaga eby'omukwano tekitegeeza bissa mu nkola. Guma. Gumiikiriza. Wowa mukyala wo teekaawo. Emyaka egisookerako abamu bw'osalawo okukola nsobi nga yeegazanya neerabira nti waliyo okukuŋŋaanya obwana obwo. Waliyo abakyala otandika okusuulira obwana. Anti yafumbirwa eyo omusajja amugambye nti gwe omwana mutwalire kitaawe. Omwana ajja kutta obufumbo omutwalire kitaawe. Oba oli ku mulimu kwata. Kasa n'omwana wuyo ali myaka 8 9 asula n'okwoza engoye ze. Kwata. Kati ng'okatwata okatwalira ajateeka. Kuwakunnyonnyola nno. Okakkiza okusula waawo. Olaba nti n'ennyumba gwe wagizimba nga yaganye tekagisulamu. Fenna nga
ng'akakakkiriza nga wayita emyezi 8 mwenda ng'ojja otagala n'akalala. Olwo tayimu y'okuŋŋaanya etuuse, tayimu y'okuzaala ebawo eri bezaala bagende nabo, waliyo ey'obba okuŋŋaanya. Olwo nno bulwala busoma bulya, waliyo emyaka abamu abakyakala ennyo ng'atuuka mu myaka nga takyagula mmere, asasula ku kyuma ky'akawunga, asasula lumu bamubiiringa lumu omwezi nga guweddeko, bo batwalayo butwazika akawunga, takyalina budde, nga liringa ssomero. Naye nno ng'eddakiika mmeka ezibonyaabonya omwana Adamu? Ezinnya 5. Kawoomereze kaddakiika ezi kekabonyaabonya duniya eno. Dakiika nnya mmeka? Omulabu kyava tugamba nti wamuva mu nnaari min mustashgali shabab, omuliro ogusinga obungi kaba kati ka kibiriiti. Akati k'ekibiriiti kati naye kwekyo ekizimbe kinene ekigwawo. Eno masiti gimugiraba eno, oli najja n'akati k'ekibiriiti n'akuma ku musaala ogwo n'agenda, gusobola okugwawo omuzikiti, nga kyategeeza nti obudakiika buba butini nnyo naye ebivaamu mu bikola by'obwenzi buba budakiika buki, naye ebivaamu oyinza okutunka nabyo n'owerera omwana omujja mu nassale n'ayingira piwa n'ayingira secondary ng'osasulira dakiika mmeka? School fees omwana zirwa, ate abo baba batawaanya. Oyinza okusasula emyaka ng'ena, ttaamu emu yokka n'okeerwa, mutayagala kuwerera mwana, tayagala kuwerera mwana, okuwa ssente z'omwana lutalo, naye nga bulijjo okola ki? Kezikeereyeemu ekyalo kyonna, n'akubira tatalo w'egindi, n'akubira senga w'egindi, naye nga bulijjo oziwa mu budde, kezikeereyeemu ako. Okusasulira biri. Obudakiika bubeera buki? Butonotono. Naye ate ebivaamu bibeera biki? Wegendereze nnyo 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 abavubuka abato. Abo abakyalo olabanga mikwano gyabo balabewo. Hatta abamanyi batugamba nti bw'owuliranga ebizibu by'olina tebikumala, gwe ng'obifunayo omuwala gw'oyagala, oyongere ku biki? Anti bino byonna tebikumala. Kati waliwo hafiso ali awo, musinyeeko katono, oba oyongera ku bizibu birala. Naye njagala wano omuntu omu atudde wanange nti nze ebizibu byonna tebimala, wano ani ayinza okyogera? Nga ne karenti koko kafunawo osula butabo. Yenna ayagala okwongera ebizibu, manyira abo. Allah yatonda omwami ng'okwegomba luteme lwa liiso. Olaba okuva wano wetuli ogenda ku kiseera ky'omupiira wali e Bugembe, omwami ayinza okwegomba abakyala 4. Ka distance ako kokka asobola okwegomba abakyala bameka? 4. Ate Allah n'akola omukyala nga ye akeerewo okwegomba. Ye asobola okuva wano n'atuuka wali ku kisaawe wali ekisaawe e Bugembe nga talina mwami gwe yegombyeko onoku, naye nga bonna balabye. Ekyokwegomba kiri nomo, Allah yakitukola nga twegomba mangu. Naye biki ebiddako? Saburu. Laba balabe mwanange, abo si banno. Ojja kulowooza nti banno, ojja kulowooza nti mukwatagana. Eyo ensonga namba 1. Gy'okoma okutagala noono n'oli oba oyongera ku bizibu, ate mu maaso ojja bisasulira. Kate wabeera mwana wa buwala, nafuna ono n'addukayo, nafuna ono n'addukayo, nafuna oli, nafuna ono nafuna oli. Ayonoona future ye omukyala. Nze sizogebwa musajja wanjoga nga muviira nga nfuniza mukazi mulungi. Era mba nakira bwenti nga nfuna omulala nkola ki? Anjagala. Naye wammanyira nga nsuulawo. Abo ogenda okumaliriza, agenda okuyingira emyaka 42 nga si mufumbo, apangisa ruumu 2, kyokka talina ssente za bupangisa. Kubanga abasajja bye yandibadde abeera nabo bakole, bave mu muzigo, bazimbe amaka, yaddukangayo. Ojja tunulira amaka amanene ng'ennyumba nnene, kuliko n'ente, kuliko balundira enkoko,
obuze omukyalo oyo wakamala myaka kino ya haji 27 22 kati onojjukira addukayo kati agenda okuyingira namu 2 nga talina mwami ate tebakyasula mutwalako embugubugu zikoze eki ayagala renti ekiddako mukimanyi nga ekiri agenda ku luguudo kulejesa afuna akasente akasasula wasula ekiro nga yeetimba ku street art kubanga ekiro bino tebirabika mangu bino emikisa gyalingawo luli n'agizanyiramu kate kyali amuwoowa ebyo byalina okuwangaliramu kati okubeezaawo obulamu obwana bwe yazaala obwandibadde musasulira kalenti bukyasoma kano ka senior 6 kano ka 4 akalimu akakulu nnyo kakayingira university nako tekana mulimu mu 2 gyapangisa era agenda okulabya gyagiragira ekyo naye tewatambula ng'abiteekamu emmindi bino byonna bye mbagamba twabikolako research zenatuka n'okubuuza omukyala lwaki onywa emmindi onywa yaki nanga nti zituba tuyitiramu basajja emugaa kati kweja emyaka abasajja obaagazaki n'okugula ebizigo n'okusasulamu ensula nina okugula ebiki nanga nti abawala abato tebanywa mmindi ate yaki ye kenyininyini emmindi abamwetaaga bajja bokka kati fe tulina bayitira masha ya twini muno mwaki masha ya twini kakati ekivaamu nga n'emmindi ate emmindi ekaddiya esooka neyo n'emimwa gino n'egikuba olulimi nekugendako evvu oyo aba kyali muntu eyo kyemimwa ate olulimi nelugendako evvu kati ate nolaba namukadde awedde emirimu abadde akyategereka ate era n'akaddiira ddala emikisa gyononeene emabega wakati w'emyaka 2 mpaka myaka 40 wegendereze nnyo omukwano ensonga z'omukwano tolowooza nti mirembe nnyo butwa aduuyi ye mulabe waasooka ensonga z'omukwano ye mulabe waakola ki asooka mu bulamu bwonna bwogenda okumalako nze kuno bw'otabukozesa bulungi ojja kufeesinga aduuyi oyo mukubagane ate tomusobola okujjako yekka agenda ozikwata mu halal agenda ozikwata nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuyigiriza yagenda ozifunamu emirembe naye gwe oyagala ozikozesenga bw'owulira bw'oti olengedde ono olengedde oli waliwo akola ku mafuta awo namulabye ayaka bulungi waliwo gwe nasanze mu supermarket waliwo owedde osembeza aduuyiwo osembeza aduuyi ate tomusobola kategerekesa akagambaako omulabe waasooka z'ensonga zaki z'omukwano zegendereze nnyo ziseekeriisa ejjogi teekamu amagezi ajja kutigomya olaba omusajja kubanga n'essaati yonna eweddewo ekitogi talina sente zigula ndala naye ng'akola kumbe ayina akasomero ewaka kaali akalwala kasoma yafukanga kaseke ka soda anti ko tekanywa ayitamu buki nga bwazifuna ku mulimu zitukira mu fiizi zitukira mu ddwaliro ogundi yamanja yatoola akawunga gundi yatoola ebijanjalo ziyitamu buki wakati w'emyaka 2 mpaka myaka 40 wegendereza omukwano ensonga ey'okubiri gyolina okwegendereza wakati w'egyo emyaka z'ensonga za ssente biri ebintu bibiri omukwano neki ne ssente obutonde bw'omuvubuka yatondebwa mu myaka egy'ekivubuka nga bayagala nnyo ssente nga mulwaba ayambadde ambazingo ye awo tewali ayambadde zenkana ye yasinga okuba nga ayambadde bbeeyi allah yakola ssente olw'okuba zeetoololirako ebintu bingi ku mwana adamu si nyangu za kufuna ne bwogabugaye nti kati njala kumira makerenda ezo ssente njala kunywa ku tuzzi ezo ki njagala kwebakamu nkooye kiki ezimalaga kutuukako
kubanga kwetolera ebintu bingi nnyo mu bulamu bwo. Enjala ogenyi yala kulya kasooli njala kuba kasooli si sente buli kimu sola kyokka n'agikola nga egyo emitwalo 5 gikola ne giyingira wano kizibu naye ate okufulumawo Allahu akbar temulika okufuma ku zigenda ate myalwawo okuziyingiza nzibu ate mu kusaasaana zikola ki kati mbutonde omuvubuka omuto kyalina okumanya nti yeetagwa mu ssente bw'atazeegende yazigiramu kobutemunde okufa ababbi kubanga laa tezijja n'asalawo ati gomye duniya akole ki azifune ng'awo ajja kutta ajja kunyagwa ajja kulumya bw'aba mwana wa buwala ng'azeetaaga nga ziganye ng'agenda mu ndabirwamu nga yeetunuulira bwe yakolanga naye nga kati sente ezimmenya nze afaanana wengi waki sente ezimmenya nga ye kennyini afuuka ekyamaguzi nga bwoga nti ntunda ovakado kati ye kennyini ovakado nga obuuza tazija kuzifuna era azifuna zinoonyeza mu halaali ziganye kati nzigwe zimanyi ng'ayingira katale naye ebigenda okuddirira awo ebigenda okuddako awo walaze esente zegendereze bw'osalawo zinoonya n'ekifuba abamu babifiiramu nga mwana muto n'afiira mu byasi kunoonya sente abamu n'ayiga emizeezeze kufuutanjagwa olite n'ayingira bigurupu byagavuka sente tomubuulira ebyo waliwo basomera ddiruzi agenda bweru bagenda batundayo bagenda batunda mu buddu noonya kiki olite abamu babasomeramu byakutambuza njaga tikasito kijjalo n'ogituusa egini nti tukuba miliyoni ya sente nti mugimpe naye nga omulimu gwalimu gwakufa wamukwatirako weeba ati bw'atafa akomerwa paka bulamu bwe bwonna sente weegendereza ebintu bimeka enkolagana yo n'omukwano n'engeri gy'oyagalamu ssente ebyo ebibiri ebibonyabonya abantu oba zirabise oba tezirabise gamba alhamdulillah kasitossa abamu bazitabuukira n'azinoonya ne mu buli kimu kati ate agenda ozifuna eno gye yayita nga azinoonya nga waamulwaza nga yalwalalwaladde ensigo nfu mutima mufu amawogwe mafu nalimbalabyeeko waliwo omwami gwe tulina ewaffe eyo Kampala yagenda eyo n'asula nga mu sno kiro mu bunyogovu mbazungu anoonya kiki asula bw'ati empewo neemuyingira byonna byeyategeka tebyamugasa era yazimba ennyumba ye ku nnyanja nga bedroom eri waggulu bw'oba mu bedroom ye nga ali ku kitanda alengera ennyanja wali naye Allah alina obuyinza kati eno akayumba ke yazimba akaasikaali we ng'ate ye mwasula asikaali asula eri waggulu kubanga amagulu tegasobola kulinnya madaala amakulu n'afuuka asikaali wooli owulire akayumba ke yazimba nga kandi kaasikaali wali ku geeti yakamugobamu asikaali nti ogira yebaka eri waggulu bulunyambuka amagulu ganuma okumala nga bwekinamba ate wembire no wansi sina buzibu nga obunyogovu bwagayitamu suno yagakubaakuba kyokka nga ate yazinoonya ye mwalaali kubanga yagaa nti nze nja kusobola okukola mu bunyogovu mulimu mugumpe nga gwabona nti mumpe olina okugula bino ne bino nti bya ssente nnyingi sijja kubisobola ebyambalo waliwo ebyambalo byambala ye n'abigula bujakete bwa bulijjo n'abeerayo yakola ekisenge kye mulimu jimu mulimu webatundibwa bafumira bukofi mulimu simanyi biki byonna kisenge eki asikaali nga yeegazanya mu kisenge bwakuba jimu bwakola ki kyokka tabikolanga eyabikola tayinza na kulinnya ku kyuma kubaddukirwa n'omunamu alwalawala kati wali abamu ate abawuka mu makubo ga haramu ezikola kati ate agenda ozifuna nga tezikola ki nga buli wamu walwadde nga buli wamu walwadde atunula kuntunula kati n'omugozi wali
essente n'omukwano. Ebyo bitegeke essira ti omwana omuwala olinga mulungi mulaba emyaka gyegyo onya kulaba ekyo niraba mulabe Allah nga maliriza. Allah yatonda, Allah tabaraka wa taala yatonda nabikola nga byangwawo. Allah tabaraka wa taala yatonda ebintu bya mirundi emeka? Esatu. Tufena yakola bamalayika, bamalayika n'abakola bagezi nnyo 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 nnyo, bagezi munnyo, naye tebagenda byamukwano. Bamalayika tebamanyi nabimanya, tebalina businzi. Tufena n'akola ebisolo n'abiwa ensonga z'omukwano, bitegeera omukwano, bimanyi omukwano, naye tebirina magezi, yabima amagezi. Era obiraba ekirimusaamu tebateekamu ki magezi. Bwe yatuuka ku ggwe gwe n'akuwa ebintu ebi, n'akuwa ensonga z'omukwano n'amagezi. Bamalayika balinako magezi gokka, balina ensonga za mukwano. Ebisolo birinako mukwano gwokka, tebirina magezi. Bwe yakuwa bimeka? Walaqad karramna bani kulanga wakitiibwa ye, ng'ekigendererwa amagezi gakuyambeko okontrolinga omukwano. Oyawule nti oyo si mukyala wange gwe nawe waalika wadde ono mubalagavu, oyo sibaze wadde alina ssente era asobola n'okuzimpa naye sibaze, baze wange gyabeeka musajja munaku kaninde enzireyo w'omunaku wange. Era oyo Allah gwawa amagezi ge ne gaba g'amaanyi ne gakontrolinga omukwano, kuno ku nsi awangala nga bamalayika, era aba n'ekitiibwa ky'amaanyi mu society mwawangaalira. Gwe muvubuka ntunuulidde andaba, ofubanga nnyo okulaba nga mu bantu b'owangaalira baga nti Ashirafu nti mugamba ono Ashirafu bwe tukola nti tetumumanyi mu mize gy'abakazi effe. Akagambo kakulu nnyo mu bulamu bwo. Mugamba Ashirafu ono gwe tukola naye wano nti nze nakuba naye emyaka gigenda 45 sirina obuba bujulizi okusinga okugaa nti tombulira musaayi kalenzi kononefu nnyo, kubanga Allah yakola omwana Adamu golaba nga takulaba naye alina history wo, olaba nga gwe yeekwekakweka, byonna biriwa. Allah yakola nga oyo yenna amagezi ge ne gaba maanyi ng'omukwano, awangala nga bamalayika, abawa ekitiibwa mu society, abeera wa bbeeyi n'ebizibu biba bitono. Naye ate oyo yonna yonna omukwano bwe gusukka ne guwangula amagezi, kuno ku nsaba nga nsolo atandika okweyisa ng'ebisolo, era bye boosanga nga byekubira balwanira mukazi. Ensolo ze zirwanira omukazi, n'abantu balwanira omukazi, era bye boosanga nga n'ab'eŋŋanda ze basisita alaba bali beautiful, kubanga n'ensolo tezirina basisitizi. Ensolo zirina eŋŋanda, ensolo bwe ziba zikola omukwano tezirina kiki ŋŋanda. Waliyo n'amukkaana biganiriziwala ne biyitawo musi n'afuuka ng'ekisolo bw'alengera sisitawe bw'ati ayagala kusasula mahale. Tugabise era tubalabyeko nga mu busiru avuganya kisolo. Eŋŋuumi n'ebeera ku mulimu gy'amaanyi, ekibeekubya akali akawala akaweereza emmere. Ensolo ze zirwanira omukazi, abantu nedda genda ononye omulala omuleke. Amagezi kasita gasiriwala omukwano ne gudda waggulu gaako, muno mu nsi owangala nga kiki kisolo ekitaawula. Ekyo kyezira kulengera bwekiti ensolo enkyala abawuwe
saba Allah tabarak wa taala atuwa magezi agamanyi gasanikira omukwano nga magezi gano ye remote oyo si wange mulaba kituufu era mubalagavu naye sina bwe muyita kangende eka ojja kufuna emirembe inshallah. Bwe bubaka bwe njagadde okujjukiza abavubuka bano abato